njagala omanyi baga nti obukadde magezi takubulya kya mukaddiya ate kati gwolina experience ekkanisa ina weetuusa watanyuma bulungi efunye okusoomoozebwa twagala okwebaza Archbishop the most reverend Samuel Kazimba Mugalu agezezzaako naye ekifaananyi ky'eruweero si kirungi kyemanyira abo badde ogoberera ebigenda eruweero kiki ekiyinza okukolebwa mu kaseera kano oba ggwe bw'olaba embeera y'eruweero yakwatibwa etya olw'okuba ndi bweru saamanya gymnastics engeri abakulu gye baagira ki gye baakolamu omulimu ogwo kubanga ebyo ate saagala kubiteeka ku mpewo wano naye kyetusaba kyetwebaza nti luweero kakati balina omulabirizi ebyaliwo saagala kubyogerako wabula Ssabalabirizi alina omulimu kumwawule oyo gwe baali balonze Reverend Kasana kubanga bamuyimiriza ku ki ku lunaku kumpi olusembayo nga n'ebyambalo bimaze okugulibwa amulinako obuvunaanyizibwa ng'omwawule oba n'ayitamu omulabirizi aliwo nina ekyokulabirako tuyina Kanoni Maguzi bamulonda okubeera omulabirizi wa West Buganda naye ab'e West Buganda ne bamugaana ng'abo abantu yali n'amawulire gatuuse mu Lambeth Conference era twagenda e Lambeth Conference nga gwe tulina ali ku lisiti kyokka bamugaanyi nzijukira nga ngenda naye ekawuku eyo waliyo omukolo bwe tutuuka ku kyemisana ne munoonya nga simulaba ne tumunoonya simulaba ne nvaayo ekawuku ngenda eka abaana be ne baŋŋamba nti guwagenzi naye nga nabo tebamanyi gyali Maguzi bwe yava ku mukolo ogwo yatambula n'agwa mu nnyanja senga tiyagwa ku kiti mandisanze mulambo engato zagenda essaawa ze yagenda najja nga yeekululira ku kiti okutuuka be yajja mu bantu okuva ekawuku ng'agenda bannange siri mubbi naye nagudde mu mazzi ekigambo ekyatuuka ku Maguzi kyali kyamaanyi nnyo bakulooza ofuuka omulabirizi abantu ne bakugoba so ne Reverend Kasana omulaba ng'ali mu kusoomoozebwa kwamaanyi yeetaaga psychologist ab'amaanyi simanyi oba tubalina naye bateekwa okubaawo okirokebanga ekintu ekitono naye kyagenda mu famire ye kyagenda mu baana n'abamukkiririzaamu kyagenda mu bakristaayo kyekiva kyetaagisa ministry ey'okukomyawo obulamu bw'omuntu oyo ayinza okwesuula mu mmotoka neyesuulayo naye nalabyo wano ng'abakristaayo beeyo bamugulidde n'emmotoka waliwo ekibinja ky'abakristaayo abeekozeemu naye ng'ekyo kiri awo nze ndowooza kubanga tebamugobanga mu bwawule batanoonyereza abaana be bamugamba balina tebabalabangako awo ekkanisa kyeva evaayo engeri y'okumukomyawo tuyinza okuba oba twapakuka mu kusalawo naye kati katukuzze tuyina Bishop Sebuhinja bamulonda lwa obulabirizi bw'ekisolo Muhabura abe Muhabura ne bamugaana tetumwagala omulabirizi yaliwo eyali asemba omulabirizi oyo amukwasa omuggo ne bamutegekera empiso eneetunga omukeeka n'agituulako mu ntebe ye y'obulabirizi nga bajjadde mu ntebe
olutula bwati natula ku mpiso natula ku mpiso bikolebwa bakristaayo abakristaayo kakati obulabizi kye bwakola saabalabizi kye yakola nti Ssebuhinja n'amwawula ku bulabirizi omulabirizi atalina diocese n'amuteeka mu ofiisi ye naye nga mulabirizi era yawummula kakati yazimba eyo kira gyali naye yawummula mulabirizi kuba yali amaze okulondebwa nti noono asobola okukolebwa mu nkola yemu nti olw'okuba bwe munaazuula nga tewali bujulizi butuufu obwesalira okujjako nga waliwo obujulizi obukakasa nga gwe bwagambye nti bwe wabaawo obujulizi tosonyiwa muntu naye bwe bunaabulawo gati kale kawummule ng'omulabirizi atambule mu kifaananyi ky'omulabirizi tunaamuteekanga mu oba tatuusaawo nga tebamukoze ekyo bamuwe ekifo ekirala bamupaswedinge akkirize ekifo ekirala ng'asigadde nga kanoni bamuwe ekifo naye nga kya buvunaanyizibwa naye mwawulirira nti newankubadde tezifudde adda na lusogo kwegamba okomyawo psychology kubanga ekyo kiyinza okuba mu history kyo kyayingira by historians kakati bawandiika nnyo omulabirizi eyalondebwa ng'ebula lunaku lumu ajene n'agobwa era nze mbadde nsoma wano deputy speaker yaleeta ekirowoozaawo mu palamenti mangu nnyo naye ne kiyita mangu nnyo abayizi development center bye bimu ku ebyo bye bababuuzizza kakati ne mu university emukono batanso kibuuza ng'ekibuuzo bateekwa buteekwa bigenda kujja ebyo ebibuuzo ebyo handling the crisis yes nadaka tifa bakolanga piara baraniza yokola degree yange mu piara awo kakati okiraba ng'ekitono crisis management ekiryawo bakulowooza ofuka bishop babukugyeko gwe mwogezi w'obulabirizi leadership ekoze eki kakati ngaffe ababeerako ba trainers ekyo kibuuzo kijja ate nga kinene kakati oba okitutte lightly naye nga weekiri history kyekiva kyetaagisa nze ku bwange amagezi ge nandiwadde nti kanisa yandikoze engeri yonna ezza omwawulo oyo